Banamukono bamanyi enkola gye tubadde tukolamu emirimu gyaffe. Mbasiima nnyo bampadde omukisa okubaweereza ng'omubaka wa paalamenti. Okuva lwe natandika okwesimbawo wadde akalulu baakabba naye bo baakampa. Mbeebaza bya nsusso. Njagala kubagamba nti tutambudde kati ekigere ekinene. Twagalira ddala genda mu Uganda mpya. Twasoma constitution manifesto ey'okuprotectinga the gains ne tulaba nga tetulina nnyo bya kuprotectinga. Ne twaguliyinga ne Mwami Kyagulanyi nti twetaaga new systems for a new Uganda. Era we want to call upon Mukono to support that idea of create new systems in all sectors. Twewe Uganda empya ey'omulembe tuukana n'ekiseera mwe tuli. N'olwekyo nze ng'omubaka wammwe basebo ne bannyabo first of all mbeebaza support gye ndabyeyo nga mbasaba akalulu nsaba muginyweze nga 15 mutwongere obuwagizi ate tuyite mu kalulu abalagudde obubi ku ggwanga lyaffe nti akalulu kanaavaamu okuyiwa omusaayi tugamba nti ebyo Mukama abituwonye akalulu kagwe nga tewatonyeeyo omusaayi gwa muntu yenna kubanga tekyetaagisa. Nze Bakireke Nambooze Betty omubaka wa Mukono municipality mu parliament. Ebyafaayo byange bitandikira Mukono era kumpi era bye Mukono kinazaalibwa mu kibuga muno emyaka 55 egiyise era nsomedde mu kibuga muno nfumbiddwa mu kibuga muno era mbeera mu kibuga kino Mukono era nga wansi w'obukulembeze bwange n'ekiteeso kyange yenze nayanjula ekiteeso mu palamenti ekyakwata Mukono Town Council okukigatta ku Goma sub county okufunamu Mukono municipality era yenze yakulembera enteesaganya wakati ba local leaders n'abantu okulaba nti abantu abali mu kyalo ekitundu ekyali kitwalibwa ng'ekyekyalo eky'Eggoma ate nno nga kyali kikuze nti bakkiriza okujja okwegatta ku municipality nga tebayise mitendera nti babaddeko town board ne babaako town council okujja ofuuka municipality. So enteeseganya ezo zaaliwo kugatta councils ebbiri okufunamu council emu eya municipality eyakola interim government yakulemberwa Mwami Muyanja Ssenyonga nga meya. Ebyo byonna nga nabikulembera Katonda yampa omukisa nti nalondebwa okubeera omubaka wa paalamenti owa Mukono North mu July wa 2010 nga nva mu by-election eyo yasibuka mu musango gw'ebyokulonda kuba neesimbawo okubeera omubaka wa paalamenti owa Mukono North mu kulonda kwa 2006 naye obululu bwange ne babubba. In fact nze tebanziba bino byowulira nti neze banjijjako obuwanguzi kubanga declaration forms zonna zaaliwo nga mpangudde ne gwe nawangula Mwami Bakaluba n'atuuka n'otuwandikira ebbaluwa ng'akozesa abamu Ngoma and Company Advocates ng'abagamba nti nga baloopa nti baagala tuddemu tubale obululu kubanga tebakkiriza nti mbawangudde mu bulungi. Obululu tebwaddamu kubalwa naye magye ge gaayibwa wano enkeera Electoral Commission n'ekyusa ate neerangiriramu looza. Tumala emyaka 4 mu kooti because the court process was highly abused. Nti buli we twamalanga omusango nga munnaffe ng'ajulira nekireetera okumala emyaka 4 mu kooti ena kumpi n'ekitundu mu kooti kati finally bagenda okusala omusango ng'ekisanja kigenda nakuggwako era mu paalamenti mu kisanja ekyo namalayo emyezi 6 kubanga nayingira mu gwa 6 ate nga mu February twali tulonda. Amawulire n'ebyobufuzi bitambulira wamu
nali exposed nnyo ku bintu by'ebyobufuzi mu Uganda ne mu Mukono nga nkola omulimu gwange ng'ow'amawulire. Ne ntuusa ekiseera ne ŋŋamba nti nkooye okubeera lipoota w'ebyo ebibaddewo, njagala mbeera omu ku ba actors. Era bwe nayingira ebyobufuzi ne nnyingira ekibiina kya DP, era omwaka ogwo ne bannonda okuba omwogezi w'ekibiina kya DP mu 2025 owa Uganda yonna wansi w'obukulembeze bwa Ssebana Kizito nga ye president wa DP. Nembeera omwogezi wa DP era DP nempa kkaadi mu 2006 okwesimbawo. Nze Mukama mpadde omukisa wakati mu kunoonya amagezi nsomye ebintu bingi ebyenjawulo naye ng'omulimu gwange ndi munnamawulire, naye nasoma n'amateeka ate nasoma n'okulabirira n'okulembera ebibuga. Mukono municipality kye kimu ku bibuga ebizimbiddwa ku mulembe guno nga tekuliiko maanyi g'abazungu. Municipalities ezisinga zaasibuka eri mu bafuzi b'amatwale ne baziwa omusingi. Kati nga bw'olaba Lugazi, owulira ezo Zikamuli, Zimubende zirimu omukono gw'Abayindi naki. Naye purely Mukono municipality yatandika ng'embuga y'omwami afuga essaza ly'e Kyaggwe. Ssekiboobo bwe yasalawo Hamu Mukasa okuzimba kuno ebintu bibiri. Ekisooka, ofiisi za Ssaabasajja Kabaka ez'essaza Kyaggwe ezisangibwa mu ggulu e Mukono, ne ofiisi n'amaka ga Ssekiboobo Hamu Mukasa ng'omuntu, Hamu Mukasa ng'omuntu agasangibwa e Nasuuti. Hamu Mukasa jjajja wa Kabaka, eyo omu maama we gy'asibuka. Kakati ekigambo Mukono ndudde nga nkikolako research ntegeere gye kyava. Waliwo versions nga 4 naye nze nakkiriza nti emu yensingira okubeera credible. Version esooka ey'okusaagirira egamba nti wakati mu kibuga wano waliwo omuvulo omunene, naffe twagulabako era nanakuwalira nnyo abaagusala kuba yali simbo ya kibuga, nti muvaamu omusambwa. Kati omusambwa ogwo omusajja omu ku bazungu abaali bakola oluguudo yagukwana, naye nga yawulira nti mu baddugavu wano bw'okwana omukazi akutwala ewa n'akulaga omuko. Kakati n'agamba nti omukaluwa. Kakati mbu omusambwa negamba nze siriiko muko. Mbu omuzungu n'agamba nti you mean Mukono? Mbu awo wava ekigambo Mukono, eyo yakusaagirira. Naye ekyokubiri bagamba nti wakati awo wasibukawo awolaba essaawa edda waliwo emigga ejja ddala nakati gikyalimu gikulukuta wansi, naye edda gyali minene. Omugga Kame n'omugga Njogezi nga bwe gituuka awo gikola ekikono. Ekikono ekimu ne kikwata eri okukola Kame, ekikono ekirala ne kikwata eno okukola omugga Njogezi. Njogezi ali mmanga awo, nze wano ndi mu layini ya Njogezi. Kame yayita eri mu katale. Kati ng'abantu bagamba nti wali omugga we gukolera ekikono, nti awo we wava ekigambo Mukono olw'okuba omugga gukolerawo ekikono. Maybe kirabika nga ekyo nakyo ekiyinza okuba ekituufu. Naye waliwo ne version egamba nti Kabaka bwe yafuna amatwale eyo mu Busoga paka Bugisweriwa n'okuva eno e Buluuli Nakasongola Bugerere wa yonna yonna, abasajja baayo baalinanga okuleeta amakula, ebirabo, envujjo eri Kabaka. Kati ne kituuka ekiseera nga Katikkiro kumpi ne Kabaka oba tebaakole wabula bali mu kurisiivinga makula. Kati paka ku mirembe gya Chwa Kabaka bwe yasiima nti omwami wa Kabaka ow'Ekyaggwe Ssekiboobo y'anaarisivinganga ebintu ebyo ku lwa Kabaka.
era n'agamba nti kati Ssekiboobo mukono gwange. Kati Ssekiboobo wano abanataniwo ga tugenda eri omwami w'essaza omukono gwa Kabaka nti ekyo kwe kwava ekigambo mukono. Naye nze ng'abadde kuno akuliddeko simanyi akafo kennyini ke bayita mukono tewali wasobola kakusongerako. Naggamba nti wano ye mukono. In fact ekyalo kyokka ekirina erinnya mukono bakiyita Mukono Hill. Kyekiri waggulu wali ekyalo ekyo ekibeeramu Lutikko, St Andrews Church of Uganda Church, awali Bishop Senior n'amasomero ga Bishop Schools. Ekyalo ekyo bakiyita Mukono Hill. Kyekyalo kyokka ekirina ekigambo mukono. So kizibu nnyo omuntu wano okugamba nti naye kati bw'ogamba Mukono Hill baba bagamba nti akasozi ke mukono era akasozi ako ke mukono. So akaalo kennyini ke bayita mukono teri yasobola kakusongerako nti ke kano. Era mweno mukono eya municipality erimu ebyalo 8 ne mukono eya district erimu ebyalo 602 ne mukono eya Mukono municipality erimu ebyalo 8 n'emiruka 9. So ne ku byalo ebyo 8 e8 tekuli kye bayita mukono okujjako gambye nti ekyefaananyirizaako bakiyita Mukono Hill. Eyo gye tuvudde. Ssekiboobo ng'amaze ozimba wano embuga. In fact Ssekiboobo si yazimba yali Bwakabaka. Obwakabaka bwa Buganda bwazimba wano embuga. Naye mukono yasinga kwatiikirira nnyo ku mirembe gya Ssekiboobo Mukasa. Kubanga awo abazungu baali bazze bye biseera mwe bakolera endagaano y'olwenda nga Kabaka Chwa. Mukono yasinga okwatiikirira nti Ssekiboobo Mukasa Bassekiboobo abalala bajjanga ne babeera wali mu mbuga. Waliwo ennyumba, waliwo n'eyika z'ettaka kwe baalimanga naki nga basula mu mbuga ya mulimu. Naye ono Mukasa yajja Nasuuti n'ateekawo n'amaka agage private home. So kati mukono ne yatiikirira nnyo ku mulembe gwe era ndowooza Bassekiboobo bonna bazzeewo. Naye omuntu ayinza okugamba nti Mukasa ye Ssekiboobo w'e Mukono of all times. Era family ye esigadde nga eri prominent nnyo. Nali yagadde n'ogendayo kubanga mu lujja mpaakinzeemu emmotoka eyasooka ekyaggwe. N'ekifaananyi ekibumbe ekya Mukasa era ne ba Mukasa nga bwe bazze baddiriŋŋana. Era n'embuga eyo ekuumiddwa bulungi. So mukono eyo jazze atambula emyaka mingi. Bwe gituuse mu myaka gye7 mukono n'afuuka headquarter gye bayita East Buganda Province. Kawugo oli gavumenti n'egyeteekayo amawofiisi g'abakungu mangi. Ekitebe kya gavumenti gye bayita ya East Buganda. East Buganda yetwala district zonna zino eza Buganda eziri mu Eastern Region okuva Luweero, Nakasongola, Kayunga, Mukono, Buyikwe ne Buvuma bagigattako. So ofiisi ezo ez'ekawuga nazo ne ziyamba nnyo wano okula. Naye era ekintu ekirala ekyakuza ennyo Mukono kwe okujja kw'omuzungu Bishop Tuck eyazimba amasomero mu 1910. Omuzungu oyo Bishop Tuck bwe yajja wano Kabaka ng'ayita mu Ssekiboobo n'amuwa olusozi olwo lwe bayita kati Mukono Hill. N'azimba amasomero agasooka wano mu Kyaggwe. N'azimbawo ekkanisa kati ye Lutikko, St Philip and Andrews Church. Ezejje kula
jjajja wange yanyumizanga engeri gye bagizimba nga banona amatafaali entaawo ne bageetikka ng'abaana ne bagayambusa olusozi nga bagenza ate okusoma ebyokubatizibwa okuzimba lutikka eyo eriwo nno kati paka leero. Kati sooka otunule nagambye Hamukasa Ssekiboobo nga ofiisi za Buganda, Hamukasa, Bishop Taaka, East Buganda Province. Kaakati bwe tuzze tugenda paka wano we wazze ebadde gye bayita eggombolola y'e Kawuuga neefuuka ne bagisalamu ekitundu ne kifuuka Mukono Town Council. Kuba nze nalaba Mukono Town Board ng'eri wansi wa Kawuuga sub county. Eyo Mukono Town Board ye yamala neekula neefuuka Mukono Town Council. So Bishop Schools, embuga ya Ssekiboobo, amaka ga Hamu omusajja yali ow'amaanyi ennyo mu Buganda, Bishop Tack, government offices. That's the foundation of this municipality that will, in the next 5 to 10 years, will be a city. Era Abakatuliki we bajja nebo ne babawa mu ggombolola y'Eggoma e Namiryango. Naye ffe we twakulira, in fact ndowooza byakoma ku mulembe gwaffe, ng'abaana Abakatuliki obasanga batambula bagende basome e Namiryango, ng'ate Abaprotestant bava eri okujja okusoma eno ku Bishop, ng'omwana asomera mu ddiini ye. Nze omu ku bantu abalina abazadde abasooka okumenyawo ekyo. Mama wange yansaasira obulwadde, wadde baganda bange baali bagenda e Namiryango, nze n'agamba ono mulwadde kaasome wano. Ekyo nakyo kimu ku bintu ebyakyusa ennyo obulamu bwange, nti enjawulo ensomesa y'Abakatuliki ya producinganga abantu kika kirala n'abaki. So omuntu omulala eyaleeta ennyo development wano baali bamuyita Dr. Albert Cook. Dr. Albert Cook ye yazimba Mengo Hospital. Mukyala we najja azimba Mukono maternity. Era ekyalo ekyo kati bakiyita maternity village. Abantu bangi bajjanga olw'eddwaliro eryo. Gavumenti n'emala n'eteekawo ne version eya Mulago. Kati nga lino baliyita Mengo, abantu b'e Mukono nga bagamba Mengo. Nga lino erya wano baliyita Mulago, gye bayita Mukono dispensary. Kati tubadde ku siiti y'Obwakabaka, ne tugenda ku siiti ya gavumenti, ne tugenda ku masomero, ne tugenda ku malwaliro. Kati ne poliisi nejja nezimba Mukono police station. Then ne tufuna Ntaawo District Farm Institute. To me, ebintu ebyo ne bijja bibeerako abasajja ab'amaanyi era babatuumye ebyalo. Waliwo omusajja Omunyarwanda yajjanga mupakasi, naye n'atandika mpolampola ozimba obuyumba nga bamuyita Anthony. N'akola ka senta leero ke bayita ewa Anthony. Ne wabaawo omusajja omulala nga bamuyita Kakooza, n'ajja n'azimba edduuka eddala, n'amala n'azimbirako emizigo gy'apangisa, n'agenda n'akola ka senta ke bayita mu Kikooza. Kakati mulimu Kasozi yatandikira Seeta nga gy'alina ebbaala, naye esseeta eyo yaliyo nnyo obubbi n'obwakkondo, n'asenguka olw'okuba nti nno ye mulimu gwe ogwa night club gwali gwa kiro,
yali yazze kusomesa nga he was a teacher first in Bishop School ne Namiryango nasevinga sente ze nadda mu entertainment n'agenda wali opposite ne police n'azimbawo ekizimbe era eyo ye ntabiro y'amasanyu eyasooka mu Mukono nga bayitawo Mukono Night Club nayo yakola kinene nnyo ebyo byajjawo mu G7 bino byonna mbikubulira kubanga nze nkola research ku kibuga kyange mbere nga nkitegeera kakati Kasozi oyo bwe yamala najja ng'akula n'azimba Colin Hotel. Colin Hotel kye kimu ku bintu ebinene e Mukono. Then waliwo omusajja omulala nga bamuyita Gunga najjawo middle ya town awo n'azimbawo Night Club naye ey'abantu ba wansi eya Kasozi ye high end eya Gunga ye ya jukebox banywerawo malu banywerawo kwete mwenge muganda naye nga center ya kusanyuka era kati n'ekyo ekyalo kikyaliwo bayitawo ewa Gunga then ne Kasozi n'avaamu ekyalo kye bayita Colin Village. Wali oluvannyuma Night Club eri Kasozi yagivaamu n'ajja wano kubanga ate abakyakaze batandika okwevuma poliisi kati so n'asenguka n'ajja wano kino ekyalo bakiyita Mulago Village olw'eddwaliro liri kiri bakiyita Maternity Village olwaliri eddwaliro lya mukyalako wali wagunga mu Kikooza Colin Village kakati waliwo omukyalo omulala nga bamuyita Naalongo kyaterekera naye n'agenda mu entertainment oyo era awo ng'ovudde ku Colin Village awo awaddako awo waliwo ekyalo ekirala bakiyita Ajipu Village kubanga kyekyasooka okubeera mu petrol station wano eya Ajipu olwaleero tekyali Ajipu naye ekyalo nekisigala n'erinnya Ajipu ki olaba nti ebyalo bigenda byekola okusinziira ku bizinesi z'abantu kakati mu myaka gy'ekinaana muno mwajjamu abooluganda bali bana ne bakola kye bayita Kayaga Stores edduuka nga bagamba nti muganda waabwe omulugeya yali akola mu gavumenti kati ye bwe yakola ng'eyo ssente ng'akola bizinesi ng'ateekamu baganda be ne bagaggawala nnyo ne bazimba ebizimbe bingi nnyo mu Mukono ono omujja ne bazimba ne gundi eyali ey'amaanyi ennyo nga bagiyita Kayaga Guest House nga nnene nnyo era bayitawo ewa Kayaga kati guest house yaabwe ne bagituuma Basiima Guest House era kati ekyalo ekyo bakiyita Basiima Village. Wareres kwegamba bwetyo bwe tugenze ekibuga kijja kikula abantu omu nakola ekintu era ne bwogenda yeseta ojasanga Baggala Gongobe those are families era nga zigenze zikola business ezinga zivaamu abajja kuba business emu ereeta endala okugirinaana kati awo kyalo awo ne wagenda nga wakula so Mukono n'agenda nga expandinga bwatyo ekintu ekirala ekikulu kyajja turning point ey'amaanyi mwami in 1923 Sir Daudi Chwa bamu educatinga ku environment urban environment ne bamugamba Kampala ajja kukula aveemu omukka mungi gwonoona ensi yo kati simbawo ekibira okumpi ne Kampala ekirimira omukka oguva mu Kampala 2 Kampala ajja kukula nnyo abantu balinyirira eno baveemu omukoka biki n'ebisaaniiko bigende mu nnyanja so teekawo catchment area nnene nnyo eneesengejjanga amazzi nga tegannagenda mu Victoria n'alagira okusimbibwa kwa Namanve Forest kati all along Namanve eyo nga abantu b'e Mukono bayogera Namanve bwe twali abato nga bagamba Amini Wasula abantu be basse nga era abantu bagendayo okunoonya emirambo Namanve n'afuuka wantiisa kati Museveni bwe yajja Parliament nedigazetinga 12 compartments of Namanve neerangirirawo industrial area eyo yali major turning point eri ekibuga yetuwadde face eyo ey'amakolero agali mu Namanve
your government jeyagala okuyita Kampala Industrial Park, but for me I insist it is called Namanve Industrial Park. Maybe nga sinamala ekibuga kizimbibwa abantu abalungi mu Buganda ekikiyisa ekibuga nti omwami ekabaka chief oba kabaka yennyini ajja n'akola headquarter abaweereza abo abamuweereza ne bazimba okumubugiriza awo ne bagamba nti Kabaka Mutebi buli kabaka wa Buganda akuba ekibuga ekiki era bwe tuba tugenderera kati ono ekibuga kye kyekireka taata we yali bamunaanika ne waliwo abakikuba around Mengo for several years nga betololera ku bugundi bwawo ono bwabeera Nabulagala ono abeera Lubaga ono n'abeera Egundi ne betololerawo kyekyavaamu Kampala. So Mukono yava mu kujja kubugiriza mbuga ya Ssekiboobo. Ekisooka nti nze naleeta ekiteeso Bakaluba yali agaanye bwe bamugambanga okutwala mu palamenti ekiteeso ekiteekawo municipality ng'agamba tayagala kusala mu constituency ye. Why? Wano yali talinaawo support nga support yagijjeeri ate nga bamusala akasigala eno kati selfishly ekibuga wadde waliwo signs eziraga nti nno kyali ready to take another level n'atateeta kiteeso. Nze bwe najja that was my first motion in parliament. So by my own action nze na proposinga Mukono municipality as a maiden motion nga bagamba nti ombaka awadde maiden speech kyali mu maiden speech yange nekiba followed out through ne Ssenyonga Muyanja nga mayor wa town council yali akola nnyo okulaba nga town council ekula, so ne tufuuka municipality. Edda ennyo wano wendi waliwo ekibira nga bakiyita Njogezi ne kibeera degazetted ne tuzimbawo zino amayumba n'ebiringa ebyo. Pozi n'ekintu ekirala ekikulu ekyali wano ekyaleetawo enkulaakulana ye prison. Naye nze saagala nnyo okwewandiika ku nkulaakulana y'abantu. Ebintu ebikolwa bintu by'abawi ba musolo. Most probably ebyalisobodde era n'okubeerawo maybe nga nange siriwo. Nsobola nakugamba bugambi nti kirungi bibeereddewo mu budde bwange nenteekako amaanyi. Naye ebigambo by'oku owninga development y'abantu si byagala nze obulamu bwange. Nteekayo omwoyo for example okulaba ng'eddwaliro lye nasanga bayita dispensary kati baliyita Mukono General Hospital nga ntaddeyo n'omwoyo mungi nnyo nga ntaddeko n'okukola even physically ne ngamba nti omubaka agenze wali ne yeetaba mu kuzimba ekyo maternity ward. Omubaka agendedde ddala n'ateekawo olutalo wakati we ne president on behalf of executive okulaba nti Mukono efuna hospital. Omubaka nti yenyigiddemu okulaba nga wabeerawo ambulance. Yes, kakati naye waliwo ekintu ekimu kyenjagala okubeera omu ku bannabyabufuzi abakikulembera ekyokulekerawo okulaba nti bakoze oluguudo nga nkoze enguudo nkoze kino kireetera n'abantu okulimba ne bye batakoze. Ate abantu baffe tubamma credit abawi b'omusolo. Right now na drawing nga ndine engineer wa Kira municipality kati yafuuka engineer wa Kira district manya wa Kiso district engineer Mwesigwa. Ffe twaleeta proposal y'okukola amakubo gano agali eno feeder roads nti no government eyambe ku local authorities mu kugakola nga tugiwandiise nga proposal y'okumala traffic jam ku Kampala Jinja Highway. Bwe twagiwandiika World Bank n'egiraba, World Bank n'egitwala yagitwalira government n'egigamba nti if you adopt this
we shall fund it. Era ne bagifundinga by $566 million nga loan ne $42 million nga grant nga bali ne French Development Agency. Sente zino za kutwalira bannayuganda emyaka 5 nga basasula. Enguudo ze tukola za kumala emyaka 15. Mbera muli azamanyi okutandika okugamba nti nakoledde abantu b'emukono ki enguudo. Nina tandika bannyonnyola kino tibanange mumanye enguudo ezo ze mulaba zizimbwa. Yes, waliwo proposal eno twagiwandiika, ekyo kyali kirungi ku side yange. Ne bwe twagenda mu parliament nga baleese motion eno ey'okwewola sente, nze omu ku baagisemba n'okuba nti nno yatutawaanya because bwe kyatuka nti nno muyingiddemu sente, project nebeera expanded neyingira mu municipalities endala 9. Kati ne twebuuza ezimu ze Kampala tunaddukanya tutya, how will we manage this project nga egwa mu Kampala afugirwa muteeke eddala ne ministry endala ne Wakiso ne Mukono ne Mpigi abagwa mu Local Government Act abalina ne ministry omulala. Nze between me and the late Cecily Ogwalu fe twa proposing a interministerial committee n'okugamba nti esente zino zibeere mu president's office, PS wazo yaba abeera accountable. Kwegamba bwe tutyo naye nga final abantu balina okukimanya nti zino sente za musolo so oguliwo nebwe tusuubira ofuna gye bujja. Most probably in the next 50 years nze siriba sikyalina omukuba we baaki ba musolo. So ekigambo ky'abannabyabufuzi okwewandiika ku buli kikolebwa ne batandika okyogeramu, nze ekyo sikyagala nnyo kikola. Njagala at least ngambe naleeta ekiteeso bwe kiti mu parliament, naleeta ekiteeso mu parliament nekivaamu kino, naleeta ekiteeso mu parliament nekivaamu kino. Nga ndi mu kifo kyange nga ex-official councillor, kuba bw'obeera mu pyobera ex-official councillor, nange mbeera wamu ne ba councillor ne council yonna nga tuteeseza ekitundu kino mukono ne tusalawo. Kati ffe tuba tuno tusalawo bintu nga bino nti kati sente zino zazze nti kati tutandikire ku luguudo ki, gamba tutandikire ku Nasuute, nebeera decision yaffe. Between Kampala, Mukono, Wakiso and Mpigi, we contribute 75% of the national revenue eri generate omusolo. Mukono, Kampala, Wakiso ne Mpigi tuwa omusolo ebitundu 75 ku buli 100. District za Uganda endala 142 ne ziwa 25%. You would expect that ente eno eva amata amangi yalibadde eweebwa priority esobole era okwongera n'okumiitinga ki. So kiruma okulaba nti ente eno evaamu amata. Bwe tuba tuinvestinga back sente tetugiwa nkizo eyo. Otherwise singa tuba bakubeera appreciated singa tukulaakulanyemu okusinga koki wano. Naye ate bw'oba wenakuwalira Mukono n'otunuulira ebitundu bya Uganda ebirala n'omanya nti obuzibu si buli kulyaza amanya Mukono, Wakiso, Mpigi ne Kampala, naye obuzibu bulimu government kuteeka priority. What we see as a priority as a government, Museveni's government, chiche sizaako priority. And you have 92 billion shillings. Nga muzitadde mu budget za president okufuuwa abazinyi ku mikolo n'agaba ebbaasa. Naye nga ate mulina 60 billion mu ministry ya tourism. Omanya nno priorities zaffe. Olaba amasomero ga Bishop Schools agazimbwa mu 1910 kakati gabadde repossessed by church. Yatulekeddeko essomero limu. Naye ng'abantu abali mu government mu ministry ya education bakonayivinze ne bannaabwe abalala ogamba nti let's throw back these schools to the church nga tugamba mbu
Mukono municipality baluwa bwe yali esoma eyawandiikibwa yali Meya Kajimu ne Town Clerk we Mwami Mande. Mukono municipality terina busobozi bukulaakulanya amasomero gano ate nga tulaba geetaaga okukulaakulanya, so tugaddiza kyaki egakulaakulanye. And we closed the schools that were built in 1910. N'okulekawo eryo erya Bishop East na Malakaya nannyo ndowooza ne bagamba katulekewo lino mwali Ogi. Gali ne bagatwala naye ate bw'ogendayo leero tegaakulaakulana wabula gaakulozinga bukulozinzi, and the next move will be disposing of ttaka eryo kwe gatudde ng'olaba target yali ya kutwala ttaka eryo which is prime land. Kati since 1910 Yob Church Bishop Taka yazimba amasomero ago 1910 kati erina university. Naye yo government ya Uganda from those schools ezimbiddeko ki. In the last 40 years eza Mwami Museveni yajja nga ndi mu senior 3. So mu 86 nali ngenda kutandika senior 4. Since then tufunye essomero lino lye bayita Mukono High School. Naye nga nalyo lyatandikira mu Mukono Boarding School which is a church school era ne ligenda ku ttaka lya church. So government nebanga it's just government funded schools. Ne truly public schools tewali. Mwami Museveni yabadde wano n'agamba mbu abantu b'Emukono muli bagagga era kambalage ekirago obugagga. Government ya Uganda erina amasomero 210 242 mu Mukono district. Naye abantu balina amasomero aga private schools 906. N'agamba therefore kino kiraga muli bagagga musobola n'otwala abaana mu private schools. Neewuunyiza interpretation ye. Interpretation gye yawadde nze gye neewuunyiza kubanga nze nabadde ndowooza nti interpretation egenda gamba nti mutusonyiwe tulemeddwa ozimba amasomero nga gavumenti okutuuka ku bwetaavu bwammwe nti ne mubanga kati mulina n'abaana batwala mu private schools. Abo abazadde bakongratulatinga nti bannange mwebale nnyo muli bagagga mutwala abaana mu private schools batunda ttaka lyabwe beewola school fees loan tebagendayo lwakwagala bagendayo kubaga egaliwo. Olidde nti up to now olina Bishop Senior Secondary School. Bino byonna mbadde mbirwanako bwe nakaya n'ennyo ne batuwayo 1 billion shillings to fund expansion ya Mukono High School. Ne batuzimbira computer lab ku Bishop Senior Secondary. Ne tufuna ne ku sente endala to expand St. Charles Lwanga e Bukerere. But yes bebale nekiri kye nagambye nti that is a place that contributes a bigger percentage. Ate bw'ogenda mu masomero ago aga government agali public fund agali government funded schools ate tegali mu baana b'Emukono. You are talking about Namiryango, Namagunga, ataga amasomero. Naffe tulaba bula kyovula ba wano Emukono. Bwe waba abaana baddeyo kusomero wano traffic jam osobola no abeeranga Museveni lwe yatudde ku main. Abeera mungi nnyo kubanga ki abantu baba bava mu bitundu ebirala nga baleese baana wano. Nolwekyo kigambibwa nti gwe Museveni wamukyawa bukyayi. Nga lwaki ate namukyawa mpuliddeko wano nga mwogerako ki ekyobukyayi. Buli kintu kyonna nze nkikuweererezaako ki facts. Nkugambye mu mulembe gwa Mwami Museveni kye tusobodde okuteekawo wali ye District Administration Office nungi. Chairman Kiwanuka Musi yakola ekibiina nga bakiyita Mudda
an association to unite the people of Mukono. Twawangayo oba omutwalo gumu buli ki family tandika ekizimbe ekyo bwe twamala foundation ne bayita Mwami Museveni okiggula n'agamba yinga mukoze bulungi okwezimbira district office from local revenue government ejja bawaayo miliyoni 5 nga contribution nakati tezijjanga 20 years after tezikolanga ki tezijjanga era ekizimbe tukizimbye nti waliwo abagabi b'obuyambi aba Venezuela nga baagala kusupportinga office ya gender department ya gender katuba mali waliwo ekizimbe katuzimbeko office ezimala aba gender ne bazimbako bwe bityo bwe tugenze tukizimba era kiri awo enemabega kitandise n'okugwa it was a city in it was bagitanga satellite bali bakikoze nga kiri self contained nga buli kimumu ekiri basajja abo bakiwanuka musibali na vision ey'amaanyi eri district yeno niye olaba kati Manju biggest party yachi egudde tugezaako kusitula party endala ninga singa Mwami Museveni atusubiza obukadde 5 n'abutuwa singa ekizimbe kyaggwadda mu budde obuzaali sente ki nyingi bwe nali chairperson wa government assurance committee nagezaako nnyo tuyingeje dem okujja batuukirize this assurance ekisuubizo kino badala mpaka tamu yange bwe yaggwako nga sente tebazikoze eki tebazirese ndooza most probably tugambe tebalizireeta fe wano omuntu omu kubaakulaakulanya nnyo ekitundu kino bamuyita Bishop Nkoyo oyo nga tannafuuka archbishop kubanga edda eno yali archdeaconry ngeri wansi w'obulabirizi bw'ennamirembe naye bwe batuuka ne bawa Mukono diocese with Bishop Nkoyo as the first bishop of this area bwe yali ali wano n'aleeta project nga bagiyita Sendekaawo nga bakuwa ente bwezaala enkazi n'ogiwa mulirwanaawo naye nga naye abeera yeetegese n'akola ki baali bagenze wala nnyo nga bakoze ne milk plant nga bagiyita Nabuka ng'ekola ne parking. Bishop Nkoyo oyo bwe yavaawo project nayo neekola ki neegenda mpola mpola ng'esiriikinga paka we yaggwawo olaba nti families ezavaayo ezaweerera abaana ezaafuna ku ssanyu wansi wa project eno zaali nyingi yali yeetaaga bwetaazi kwongeramu maanyi naye baleeta kuno obute n'obuuza nti ako ke kateeke baleese okugaba ffe ng'ababula bano ku district ng'oyagala nakkaaba era bangi be babuwadde bw'ogenda tolinawo obuturesinga so government yennyini buli sente zeeteekayo zezibbibwa omanyi decentralization yakola you decentralize what is at the center kati ku center bwebeerayo corruption era it is what you decentralize nti sente baziweereza ova e Kampala abazireese ne baddayo nazo ebintu byonna ebibadde ebya public under this government whatever belonged to us as a public entity nga Uganda babitunze ebibira byonna mu Mukono biweddewo babyegabidde amayumba ga gavumenti n'ettaka lya gavumenti nti bwe nali omuto nga tuva n'ewaffe ne tujja tuyita just mu nnimiro z'abasibe tuzirambule nga zinyuma okulaba ebintu bye basimbye mu layini ng'abasibe be basibira awo bayiga okuzimba bayiga carpentry bayiga nga balina a very huge piece of land e Kawuga awo bazze ettaka liri balitunda nga balyegabira kati prison erinayo muzigo yasigala mu poloti abasibe bali muli basiba batudde awo bwe bati tebakyasobola kuba productive eyali district farm institute bw'otuukayo so abantu ba bulijjo individually Mukono era nze bwe ntambula wano ngamba abantu mbebaza abantu ba bulijjo mwe mukoze ogwammwe naye yo gavumenti yeffe ate ffe tubulayo koloki nti otuuka ku kyalo ng'abantu buli muntu mu lujja lwalina mu koolaasi naye ng'ekkubo erigenda ku kyalo ate emmotoka teziyisiŋŋanya
nga funda bweriti kubanga abantu be balieterawo government tejja negula ttaka kuyisa mu makubo kati akuwa obuyi akuwayo fuuti nono n'aleetayo fuuti kakubo bwe kati naye nga abasajja abo balina ziikalina buli omu alina kolasi muki mu lujja era ennaku zino nze ne mwami wange tugenda tubayingeejinga tubaga nti bannange okubeera ne kolasi buli omu mu lujja ng'ate kuba erijja ku kyalofu kati ensi efuuse ya munno mu kabi tetulina kyakkola tetulina gavumenti gye tulinda mugire twesondemu ssente twekolera amaki but bwe nakola ekintu ekyo ne tubeera successful Katumba Wamala n'abeera sent here to fight me kireme era n'atuuka n'agamba n'abantu temuddangamu okukola amakubo mu nkola ya bulungi bwansi temuddangamu okwesondamu ssente gavumenti egenda baweereza ssente amakubo gano gonna tugakole n'awaayiriza n'okuwaayiriza mbwa diriri lye baakoze wali twaweerezaawo obukadde 650 naye ng'alimba wabula ng'ebyo byonna azze kusabotaginga mubaka wa parliament asazeewo amobilizinga abantu beekolemu omulimu nga ngamba abantu nti lwaki bw'oba n'ekibanja kyo ng'osazeewo kati okisala poloti otuleyo bw'omu n'osooka ono n'omuguza n'atunula eno ono n'omuguza n'atunula eno mujjenga ku kanso tubeere tubeereyo ne kanso y'aba landlords ng'ojja ku kanso n'ogaa nti bana ntuusizza faamu yange kati njagala gifuula estate ffe kanso ne tukuyambako gikubamu amaki amakubo n'ogipulaninga n'olyoka ogyopeninga apu ojja funa ne ssente nnyingi gojja kulooza owaddeyo ssente ettaka ly'amakubo kino ojja funamu mane mu kintu kino okusinga z'ofunanga eno poloti ya 3/4 eno ya 2/5 eno ya 10 ku 15 temuli na order olidde naye nga ngezaako ng'omubaka w'abantu okola ebintu ebyo n'okuopeninga the old roads ezaali edda omanyi Abaganda in 1966 bajja wano mu Buganda ne bamenya bridge zonna mu Buganda bwe bawangangusa Kabaka nga basabotaginga government vehicles zireme kola ki kutambula kati bridges ezo zonna gye bazikolapsinga government ezize ziddiringana nga neno kweri tezaddamu zikola zakola nguudo ki completely new roads kati nze bwe nalaba omujjuzo oguli wano ne ngamba kati kino kankikole ng'omubaka because nina wano mwami wange engeri gyali mukozi wa nguudo I feel eri yeyo njirowolezaamu nnyo ate nze ndowooza nti bw'otwala oluguudo you open up more land for development ne ntandika ogenda nga nkola bridge ezo from my own money I and my husband era twakakola oba nga 9 naye nkugambye nti ekintu we kyatuukira nga buli muntu abantu batandise okugamba yes honorable tukole naffe tuzze Katumba Wamala yajja kuno on behalf of government n'akirwanyisa nnyo bonna ne baggwayo ba RDC nsobola n'okuleetera amabaluwa wano nenga kulaga RDC nga mpandiikidde ntokola bulungi bwansi tujja kusiba tuyiza kugera n'otwogera ku kintu kya wealth creation abantu laba balina kye bayambiddwako mu kujja ekigambo wealth mu Luganda bwe bayita obugagga obw'ensibo real wealth kwe kugaggawala okwaddala nti kye bayita wealth ze ssente omuzukulu zaasanga bwe bugagga omuzukulu bwakola ki kakati osobola ekigambo wealth osobola okirinaanaganya akabizi omanyi mwami Museveni police ze azoogera nga police ennene nnyo ku byakola if you say modernization of agriculture nogamba tugenda gaba enkumbi wansi wa project ya modernization of agriculture kakati modernized agriculture alina gyakwataganira ne handiho commercial agriculture if you are talking about the word modernization inga concept osobola n'okulinaanya ekigambo nkumbi ekigambo modernization kati bw'oba oyogera ku wealth nga niyo oyogera ku siringi 800 million ng'oyogera ku creating wealth creation of wealth ejja kuva mu policy so si mu kugabira abantu busente in fact bino ebintu bye tugaba we are creating dependence which is not sustainable okulowoozesa abantu nti mutulaawo mulinde gavumenti ebaleetere capital teriyo nsi yonna yali egaggawadde bwetyo okugaggawala kuva mu kupakasa
na kuspendinga less than you earn, na kuinvestinga to allow money to work for you. Nezo pakasiza nekati osanga omulema alinda government amwe capital, omukyala alinda government emwe capital, omuvubuka alinda government emwe capital, omusubuzi alinda government. Kati everybody is waiting for government, and this type of funds don't exist. Chovola ba mwami Museveni naye tazigaba lwa mutima mulungi. Ekimu kubiraga nti tazigaba lwa mutima mulungi bw'aba agamba eno tugenda funa obululu bungi kubanga ku buli muluka twagabirako abantu 10 PDM. So laba motivation yagamba nti abafuna PDM bakoleki banonde. So nze ndowooza nti ekigambo wealth creation tekisobola kuva mu kugabira abantu bubizi bukoko buki. Ekigambo wealth ekisooka nze ndowooza kati ng'omukulembeze w'ekibuga that there is need eyokukola policy enereeta abaavu mu kibuga balekera abagagga ebyalo. Tujjewo land fragmentation. Naye ate mwami Museveni approach gyakiwadde ey'obunyazi nti gwe oyagala oyite mu tteeka to possess people's land. Nze njagala o negotiating ne ba landlords babeere wealth bahamukasa. Naye kingana honale bwe ngamba nti ab'ebibanja ate landlord tanyigiriza wa bibanja ne anti kati ekyo ky'ogamba you are entrenching land fragmentation. Kubanga gwe landlord omugyeko obuyinza obuwadde wa kibanja ate n'ow'ekibanja naye tolina ky'omuwadde kubanga kiri bwe kiti. Era mwami Museveni ayomba nange njagala ntegeere nkimanyi bulungi nti President Museveni initiating etteeka erijjako ba landlord obuyinza bw'okulamula busuulu nga reasoning ye egamba nti ba landlord bwe baneeramula bajja kuseera ab'ebibanja bibaleme oba babafuula abaddu baabwe. Nze ngamba nti teweetaaga kubba bintu bya Pawulo okusasula Peter. Nti nookera olunaku lumu by law nonjijjako obugagga bwange jjajjange bwe yanfunira mu ndagaano y'olwenda gw'ojjagamba nti mu ndagaano y'olwenda beewabwewo ettaka oba byali byakwewalwe lwaki jjajjaawo teyafuna waki owange teyafuna. Kitegeeza nti era waliwo abo abaafuna waliwo kye baakola owange jjajja bayida wenze siri mwana w'omu ku bantu abafuna ettaka mu Londa ne kati nina lyenfunye nga waliwo abanywa omwenge mu lyabwe. In future waveewo president adeclaringe nti bazzukulu bange tebasobola kufuna mu maanyi gange ago kubanga bazzukulu b'abagayaavu weebali. Kiba ne feya. Nze ndo mwami Museveni bwe yaleeta etteeka lino n'agamba kakati nti mubawe 1000 nti era mutuuleyo mu local government muditamininge mukono ne tuditamininge emitwalo 4. Olidde kati teriyo kintu kiruma ng'olina wealth naye nga tulina paper money. Omusajja alina square mile y'ettaka naye ate tasobola kuweerera mwana we kubanga batenansi be bamuwa siringi 1,000 n'okuzinonayo sente z'akozesa okunonayo 1,000 nnyingi okusinga sente z'akola ki. Era balandlord abasinga kye baakola babivaako buki. On the other hand waliwo wano omusajja ali very powerful mu government. Museveni kyayita ekipapula kuba ye Museveni agamba nti balandlord basigaza kipapula ng'omuntu wanakujjako emmotoka ye n'akulekera kaadi naye nga bali eri bagivuga obalengera naye nga gwagamba omu oli mugagga olina kaadi yaki emmotoka yo bwe batyo baakola banannyini ettaka. Kaakati balandlord bano olw'okuba baagala paper money to go to hospital to take their children to university ettaka talifunamu sente nga gyaliguza Nambooze kubanga nga yalowooza Nambooze musiru agula kiki kino ekipapula ekiki ekyereere ti Nambooze aguze ye bamuwa oluki 10,000. Okiwulira? Kaakati Nambooze ye
wamaanyi mu gavumenti landilo temukwatako ye ekifo ky'okufuna olukumirwe agenda mbabanja nga baga nti babatunze landlord yabatunze nze nabaguze muve wano so nga ate kyabaguze nti kati yegwe baba basasula oluki so kati bw'obanga waliyo abantu abatakwatibwako n'etteeka lino lyewagamba nti walireeta protecting ababanja teriba protectinze kubanga the second landlords abagula from frustrated original landlords bo bali backed up by the gun era bo owning ettaka tebaddamu ebyo byakulinda busuulu oba ki bo bagoba bugobi bantu nga bakozesa magye so Mwami Museveni simanyi kyanvunaana ekirala waliyo mailo ze bayita akenda 9,000 square miles eziri wansi wa central government ezitaliiko landlord oli owondagano y'olwenda ezo abantu kungu ba gavumenti bazisharinza out ne bazikolako freehold titles ne bafuuka ba new in fact abasajja abaganda bye bakola mu gw'olwenda abasajja ba Museveni bye bakoze mu gw'12,000 in fact bwe tuba twogera ku ndagano y'olwenda waliwo n'ey'12,000 etali mpandiike nti beegabidde ettaka lino in square miles nga bwe baligobako abantu so obuzibu si ki obuzibu si bwaba original landlords obuzibu bwa police diagnosis yali nfu and therefore even the medicine itself we have to revisit this matter bwe tuba twagala otereeza one nga government etegeragana ne ba landlords not necessarily nti bw'otaditamininga muwendo gwa ttaka nti gwa price ya kintu nti bakiseera tekisoboka waliyo aditamininga price y'ebirala netubeerayo tosobola kubeera mu ggwanga nga gwe price oditaminingako emu ya ttaka naye ate oli azimbyeko ennyumba z'abapangisa ate ye tomulamulira ki kubanga Mwami Museveni bw'aba ayagala kucontrollinga rent anti ye busuulu atandikire kuwa ettaka nye n'azimbyeko ennyumba amugambye nti omupangisa tomuggyako sente zisinga bwe ziti bw'oba tokisobola kumupangisa lwaki okikola kuwa ettaka tusobola okuba mu nsi nga oyo yekka omugagga eyagula ettaka yaliko amateeka agacontrollinga ogamba in a liberalized economy but you control the prices of land wano government bagiwa obuyinza to control the interest rate eyaba money lenders ya buli nnaku mu parliament tubajjukiza mu issuing interest rate baagaana because why abali mu ministry omwo era be bawola ssente tebaagala kweteekako teeka education act eragira minister wa education to control okuditamininga omuwendo gwa school fees taguditamininga naye bo baagala kuditamininga muwendo gwaki gwa ttaka lyokka which is very unfair ekyo kye bayita obubbi okubba ettaka togenda n'olisitula n'odduka nalyo odinayinga landlord right of use and control. That is how land is stolen. So it's nothing actually personal between me and His Excellency. It's just that I'm opposed to a policy, and as a politician, a member of the opposition, I think that's a good debate. Jatali to 20, I'm just offending him. Honorable, yes. In system y'okugaba gyewayogedde endokwa naddala mu byobulimi gavumenti ogaba gobireeta ebyo gobyogera oyagala mbyogere kuba gavumenti egabye endokwa egabye balimi bagambye waliwo ekyuma ekya kofi ekyamaanyi wano mutumbudde kibatumbudde naddala mu byenkulaakulana nze mu kibuga sirinaamu era ebyo byebintu ebimu nze ndi mu kibuga nina ze bayita urban laws and regulations ezigana n'omuntu okulima n'okeera n'oleeta emmwanyi n'ozigaba gy'oziguza oziguze sente za gavumenti gy'ozirese teryagenze zirima tuziraba zikaliraawo babireeta ne bikaliraawo naye because oli supplier ye gavumenti egenda musasula kyekyo kye nagambye bagamba tuleeta obubizi abakwata tenders ezo era baleeta buli puwa baleeta obute buli puwa kwegamba bwogenda omuntu teri muntu asaana kulima mwanyi nga tasobola kugula ndoko
bw'abaawo omuntu ayagala okulima emmwanyi nga tasobola kugula ndooka kitegeeza aba tasaana kulima ki mwanyi because waliwo ebintu ebimu eno business se business kati bw'oba tosobola kugula ndugwa tulina capital kati gavumenti n'esooka ekubbira ettaka n'egamba landiroodi oyo tomuggyako busuulu nekuleetera ensi abantu babizanyiramu buzanyizi kubanga tebiriimu sweat so nze ndowooza nti sente zetuwa abantu mu nsigo twaliyongedde kulaba nga balima emmwanyi bazitunda beeyi nnene singa akatale k'emmwanyi kabeerawo nga buli naku kali assured ng'ate kali waggulu abantu bajja kudduka bazirime teweetaaga na kubawaayo kasigo naaka bajja kudduka bazikole ki bazirime naye wano we tuli nze mbiraba wali abaka ba palamenti babidiiringamu abaka ba palamenti bakola bwe bati era ze baali baagala obbinyingiza n'eŋŋaana buli mubaka wa palamenti akola nasale bedi n'asappulayinga constituency ye n'afuna ssente naye ye afuba kugaba mwanyi zigende nyingi kubanga ye ajja mu nasale bedi ye ne tafaayo ddala baaziwa bazikola ki bazirima so bw'ogenda okutunuulira oyinza osanga nga emmwanyi ze tugabye ntono nnyo ddala ezimaze ne zizimbwa osanga abantu batisse emmwanyi nga ezogaba bazitwala ku bizinga oluusi abantu nga bootuukayo nga n'ettaka lyennyini terigenda kwalawinga kulima ki mwanyi bazigaba wano mu municipality wotasanga wadde omusiri gw'emmwanyi naye genda mu likodi olabe sente mmeka gavumenti zeetadde mu kugaba emmwanyi mu mukono municipality kati onyambye ngenda nakibuuliriza tutambule mu municipality tulabe oba tunaalaba emisiri gy'emmwanyi ezo oluusi bagenda ne bagaba wali kasooli nga mutwale kasooli mugabire abantu bammwe n'owa Kampala Central ne bamuwa Honorable, Industrial Hub abavubuka abayindi aba balina kye bayambye mu nkula kufuna emirimu eri abavubuka abo mu mukono ekyo yes and no walabye okukyalo oli eyayimiridde maaso ga president amugaa nti bamusasula akakaaga Museveni agamba nga sibitegeera ebyo musaba omujjukiza nti ye yagaana okuteeka omukono ku tteeka lya minimum wage omukyalo oyo kye yabadde amugamba naye ye mwami Museveni ayagala kukola ku bintu eno gye bisemba ekifo kyogenda ku police and tugende eno ku very end bwe simanyi owa kampuni ki lwaki owa abakyala bange sente ntono bongeze tukole tteeka in fact nze sikyayagala tukole na lya minimum wage njagala lya living wage naye abasajja ne bajja ne tubawa ebibira namanve ne tumutemawo ne tubawa ettaka ku bwereere abasinga kubo tekuli yazimba factory bazimba warehouses lumu president yajja nga batreta bamuyise yajja amanyi ndowooza agenda kutongoza mmotoka atuuka wali ng'ettaka lye yabawa ennamanve bakolawo service garage era yagaana okutongozwa olunaku olwo namuwandiikako nja ginoonya atiko ngikomyewo wenaaba nesimu yo nja gikuwandiike kamba ye yajja nga temukolanga mmotoka mumpise mu garagi ne yeekandagana afa ne ku mukono so munange ge bayita amakolero ennamanve just parking centers warehouses and stores abaseminti baterekawo seminti emirimu gyokka egiriwo gyakumutikkana mutikkula abamabaati bagaleeta mabajje ne bagasalaasala wano kumpi basalirawo busazi kyokka ate oluusi tugenda ne tufiirwa amasannyalaze ne gavaako nga tebababuulidde ne bafiirwa both material and equipment ne badda nnyo emabega ne baggwamu amaanyi nze ng'omukiise waabwe ne ŋŋendayo okubazaamu amaanyi bangi kube twawa amapoloti bazimbemu amafactory bazimbye woteeri abalala mayumba ga kusulamu abalala ettaka balisammudde balitunze so olaba nti nno factories ezo tezirina musingi munywevu kwezikoze eki kweziyimiridde guzinaziyamba kuwangaala mbadde nsaba approach ekyukemu
tutandika okwentayisinga real investors osinga just okufa nti tuweza muwendo ate nga njagala nkubuulire ba real investors tebagenda mu nsi etali assured of democracy agamba investinga wano $1,000,000 zange 5 nga bw'obuuza omuntu nti Museveni bw'avaako ani addako takimanyi bw'omubuuza omuntu yenna nti ki ekiribaawo nga 16 nga jjo twalonze I hope even ne mwami Museveni tamanyi. But that is very bad way of living. Nti bwe tugenda mu kalulu teri amanyi bwe tunaamala okukakuba ki ekinaddirira. Why? We would know. Ekyaliddiridde kusanyuka kw'abawangudde na kwekuba mutima kw'abatawangudde. Naye kati bwe muba nga muli awo bannange wajja kubaayo teri kuyiwa musaayi biki simanyi Kanyamunyu awandiise ebbaluwa ng'asinziira mu kkomera nti ndi eno nnindirira okulaba be bagenda okusiba ng'okulonda kuwedde. Abasibe batandika ddi otwitinga. Naye gwe gamba nti n'omusiba ali mu kkomera agamba mbu okulonda kugenda mutwaliramu prisoners ne be baasibamu 221 tebabatanga. So ebyo by'ebintu ebimu ebituganya ofuna ba investors abaddala. Bit as it may, waliyo abatono tunabazze bagezaako okukola era tulaba bye bakola naye by and large tewaliwo nnyo kifaananyi kyakwenyumiriza nti nsobola otikka leero abaana ne bagenda mu factory ago ne balaba real production. Nkugambye ezo warehouses abantu baleeta wano ebintu nga kye baatukola Ndagowa ng'abantu batikka engoye zaabwe ne bazireeta e Kampala ne baddamu ne bazipaakinga ne batungako obugambo made in Uganda ne bagenda ne bazitunda ku market ya America mu kwota yaffe naye nga mu butuufu engoye teziri made in ki in Uganda. Made in Uganda would mean ti okuva ku mulimi wa pamba yava ggulu yava Lango yava Kabulasoke n'abeera processed through paka ku Kachi gye tutikka President Museveni. Kuba twamutikka endibota nti a first consignment under AGOA naye nga oyo just balese ngoyo from Pakistan ne bazigolola wano ne bateekako ekigambo made in Uganda ne beetisa president. Naye ndowooza president ekimu ku bintu ebimubbise nnyo ba investor abo bayita investor ayagala nnyo okutuukiriza ekyo. Kirabika ye ng'omuntu alina wiru yali yagadde nnyo okulaba Uganda ng'efuuse ensi y'amaki y'amakolero. Kati desperately mu kunoonya abantu abo buli amulaba n'amugamba nti nze nja kukolera ekkolero amugamba jjamu tugende naye mu nkola eno tufuniddemu nnyo ab'ebicupuli okusinga real investors. Nga tumala bannamukono bawubako obusembayo bannamukono bamanyi enkola gye tubadde tukolamu emirimu gyaffe. Mbasiima nnyo bampadde omukisa okubaweereza ng'omubaka wa Paalamenti. Okuva lwe natandika okwesimbawo wadde akalulu baakabba naye bo baakampa mbeebaza bya nsusso. Njagala kubagamba nti tutambudde kati ekigere ekinene. Twagalira ddala genda mu Uganda mpya. Twasoma constitution manifesto ey'okuprotectinga the gains ne tulaba nga tetulina nnyo bya kuprotectinga. Ne twaguliyinga ne mwami Kyagulanyi nti twetaaga new systems for a new Uganda. Era we want to call upon Mukono to support that idea of create new systems in all sectors. Twewe Uganda empya ey'omulembe tuukana n'ekiseera mwe tuli. N'olwekyo nze ng'omubaka wammwe basebo ne bannyabo first of all mbeebaza support gye ndabye eyo nga mbasaba akalulu nsaba muginyweze nga 15 mutwongere obuwagizi ate tuyite mu kalulu abalagudde obubi ku ggwanga lyaffe nti akalulu kanaavaamu okuyiwa omusaayi tugamba nti ebyo Mukama abituwonye akalulu kagwe nga tewatonyeeyo omusaayi gwa muntu yenna kubanga tekyetaagisa.